Kansala w'ekitundu omukulu w'essomero n'abakyala w'ekitundu ku ssomero lino erya Mbala Senior Secondary School. Nesimbyewo nga nsooka kunoonya kaadi eya National Unity Platform nkiyigirire ekitundu ekyo mu Parliament. Mukimanyi mwenna ne politics, naye politics yafuga buli kimu. Ebyobufuzi byebi nze kenjizeemu kaakano ensene yakugezaako nakulemerako. Zanina kubiri ne muweerezaayo era yagenda okuva mu lusiri kuolo nga buli omu atenda atege nga ate batenda atege nga tuwuliziganya mu buli kimu buli mbeera yali ssentebe munnange oyo ntege buli wamu bwe tuba ne tulaga oba buli kamu kenfuna ntege n'entege kawulira nga nkulirako nti ssentebe era n'essaawa zino omusanga era ajja sigala mpita ssentebe era nange muyita ssentebe naye kati wadde nze wa ssentebe nabuwaayo ndi sipiika era ebyama byonna by'olayidde biri omwo ogenda kubikuuma okuggyako ng'oweereddwa olukusa ssentebe ntebundi bwe bali omuwa tuzoze mu ssomero olw'ensonga ezitali zimu. Tulambudde amasomero ag'enjawulo okugeza kasewo esesi twafuuka bumu era ng'omuyima waabwe wali Manamunasa Florence Katado tumukubyeko mu ngalo kubanga twafuuka bumu mu banja ne kasewo esesi. Ebitondome eby'enjawulo ebibazaamu amaanyi sikomye kwekyo magazini eno yakolebwa kuva Mmengo.
omuzingo gw'empapula 32. Omuzingo gw'empapula 32 magazini eno mwembi era magazini eno bagikuluma ku lunaku lw'abaana mu Buganda era nga mweziga ebikwatako byonna mwebiri nga bizaamu abaliko obulemu amaanyi. So abooluganda nkoze bingi nze n'akakiiko kange kano tukubiriza abaana okutuuka tukoze ebintu by'enjawulo ennyimba yadde tezinalikodingibwa oba ompuna tukoze emizannyo egiyigiriza abaana ku assembly empisa katugeze obufumbo okufumira nga omwana tannatuuka balagedde njaza ebivaamu okugamba n'ebirala bingi. Kuno kwe kwebaza kwange jjajja wange bakulabeko situka bakulabeko mukwano ate mwebazeeko bererawo betagatankotinkwatenga tenkoze bitya maama oyo nambererawo nenebaza nejjamwabe misamusi erwaki mwekwase Katonda akola ebyamagero mu butuufu omukolo gwa Nkobazambogo naye batebabula waddaataani naye abadde Mukama Katonda atubeereddewo okubeera nsobola okukola ki omukolo ng'asaba Mukama atya mu mukolo gukole ki gubeerewo naye tubimanyi ng'amuboogera ati alina ssente tebijja soboka naye nze Katonda ankoledde era nkasa nti Katonda akola ki akola oziwa oweddemuwanga neno kano kalowooza akagenda eri abaana ab'obuwala bannaye abaana ab'obuwala mutuweebuula mwambale bulungi mutuswaza nze ntiranye okubagamba kyabamu babakwata naye nga mumu bakoze eki bw'oyambadde amabeere gali bweru ebisambi biri bwe lwaki omusajja takukwata gye twasula guidance and counseling baatugamba nti waliwo ennyambala esikiriza ng'omuntu omugamba okoze eki ondabye ng'omuyita jangu ndogamayenge bannaffe bajja bakufinti gwe bambala ab'endakawo ennyambala ebeera ekola ki abaana abankwazambogo sibasubira kwambala bwe mutyo tulina okwambala obuki twambala obulungi tuteeke mu bazadde ekitiibwa abakulu tubawe ekitiibwa mu byonna twekwase Mukama Katonda kuba buli kimu akisobola era buli kimu akola ki yakimala era yakikola lwali omukolo gwaffe agukoze era tweyanza omusajja ono mwamuli ayugumya Mmengo nga gyemutabeera nze embeera y'ebiseera ebisinga naye ayugumya Mmengo jjajja weebale omuzukulu omuleze bulungi akoze kyamaanyi okutonda essomero lyammwe ekyemukulotera ntono talituze bubi naye Ntege amulisiza mu baana SS era ku lunaku lw'abaana olwo Ntege yawaayo ekitontome ekyo kye yawandiika buli omu yavaayo amunyiriza mutwe kuba bwe yamala okwogera ekitontome ne bankubira essimu mutabani wo ddala muyina mutabani basaba bannyabo ne bassebo betulonze ssentebe toli mufuzi oli mukulembeze kulembera bulungi abantu bo tomera mawagali tofuuka wattako mu ssomero eze ssentebe omere beera mubulize beera ekyokulabirako eri banno ate nabo babeere bakulabire ku byokola sibagala kuba nti tuli kumpi mpulira entateko mu baana SS ssentebe abanankobazambogo benyigidde mu kwekalakaasa banankobazambogo bavuma abasomesa tebagenda mu kibiina banankobazambogo abamu ku njeru abagakamunye teyekweka kasita oyingira nkobazambogo oyingira akabiniro ka Ssaabasajja Kabaka buli bwokola ekintu ekikyamu ogenda kusalaza Buganda tukwetaaga obeere omusomi osome totema bibiina beera ow'empisa beera ekyokulabira kumada byongedde ku nnyambala nange ennyambala ngisage esiire eri abaana abawala saako n'abaana abalenzi abo basiba balansi nkobazambogo betusiba balansi era bokosiba abaana abalenzi ffenna butukosa Ssaabasajja Kabaka ayagala abantu nga balamu betuteekume tujja kusobola
ekibiina twekuume tubeere abantu abalamu ayisa Ssaabasajja Kabaka w'Omwana. Office mwove Mengo. Erinnya Nasanga Florence Kasaato nga nze ssentebe w'abayima mu bbendobendo ly'Ekyaggwe. Omukadde abaddeko Ntege ate era abadde akulira abaliko obulemu kakiiko ka National Executive Council Bulange Mengo kubanga akoze obulungi ebitagambika. Abadde mukulembeze mulungi omuwulize ate era ateerya ntama akulembedde obulungi abaliko obulemu ate ng'alina ebisuubuzi oba ng'alina ebirungi beyagala okutuusa ku bantu abo abaliko obulemu. Obulema si buteesobola. Kino Ntege akijjeyo bulungi. Ekyamazima ekifo kino kyamuweebwa balengerera wala okukimuwa. Era twebaza bonna na omukulu w'essomero Wambanda SS bambi yeebale kuba omuntu waffe oba omuyizi waffe amuwagidde mu nsonga ewene oba eno endala saako n'okumulungisa. Naffe abali eno mu kyalo ab'Ekampala n'okola batya batumanya ne bategeera nti gye tuli. Abaana mmwe abajja mu bukulembeze Wankoba Zambogo, ebigambo byange bitono nnyo. Ekisooka, Ssaabasajja Kabaka wa Buganda guno omulembe yaguba wamu abavubuka. Omulembe yakola atya? Yaguba abavubuka. Bwagubawa tagubawa muzannye ludo, muzannye zaala, timugende mu bimansulo, mugende mwetunde, timunywe enjaga. Tabawa omulembe gwe kukola kafankunaayo oyo, naye abawa omulembe gwe mukole ebyo ebitwala Obwakabaka mu maaso. Empisa mpaji nkulu nnyo mmwe abali mu bukulembeze abazze nammwe abali mu bukulembeze abavaamu. Empisa nsonga nkulu nnyo. Eggwanga lya Buganda limanyiddwa nnyo okuva edda n'edda lyonna nti obugunjufu bwatandikira bana. Kivolaba kulembera empisa ebeera ensonga nkulu nnyo kubanga ffe abaana abaleero buvunaanyizibwa bwaffe okukola ennyo mu maanyi. Njagala okulaba nga abaana ba Wankoba Zambogo be bakulembedde ku lukalala olw'abayizi abakoze obuki obulungi. Kiba ekifaananyi ekirungi abaki abalala abanaatuddira, naye bwe munaasiba ekira mujja kubanga temukoze buki temutukoze bulungi. Wankoba Zambogo ekontributinga ekintu kinene nnyo okulaba nga tufuna abakulembeze ab'ensa mu Uganda gye twagala okubyudinga. Tukirabe bulungi nti mu bakulembeze bano be tubyudinze oba abakulembeze abamu be tulaba ekyamazima ddala beetaaga kukulemberwa, naye ate singa baafuna obukulembeze nga bayita mu Buganda Wankoba Zambogo bandibadde batendekebwa okubeera abakulembeze ab'ensa. So ekitali common these days osanga omukulembeze ng'ebintu byakola ekyamazima ddala tebisaana, naye ng'ate nno omuntu oyo Muganda ddala, naye ate singa yakozesa chansi ng'ayita mukulembeze wa Buganda Wankoba Zambogo yandibadde afuuka omukulembeze ow'ensa, yandibadde afuuka omukulembeze ow'omugaso. Okubeera omukulembeze ow'ensa kiri mu ngeri nnyingi. Kulembeze tukubiriza abaana okuyingira mu kibiina kya Buganda Wankoba Zambogo nga omugaso gw'ekibiina kino ogusinga kutendeka bakulembeze balwaliro. Edda twagambanga nti bakulembeze benkya, naye kati tugamba balwaliro olw'ensonga nti guno omulembe Ssaabasajja Kabaka yagutukwasa gw'abavubuka. N'olwekyo tuteekateeka abakulembeze abaleero, omukulembeze agenda okujja mu bukulembeze nga amanyi nti okubba kibi, nti omuntu alina okusaavingako n'avaako. Omukulembeze amanyi nti obukulembeze kitegeeza kuwa saavisi bantu so si kubba bantu, bye tutendeka wano mu Baganda Wankoba Zambogo. Okikola
mukwegirizamu kwange ntudde ne baminisita Ssalongo Robert Sserwanga ntuddeko naye nankwatako mu ngalo nannebaza oti Hassan Temba oti Katikkiro Charles Peter Mayiga Mukumadamula yannebazanga jojozi tukutse okugembeza naŋŋamba weebale kuba musajja mujagujagu kwegamba basiima obuweereza bwange kwegamba omuntu yenna oyo aliko obulemu singa wekkiririzaamu nokkiza nti osobola gwe kennyini n'ofuuka ekitangaala kyo gwe kennyini ne weetunda obulamu bujja kutambulira sisuubira nti nsobola okulemerera okusoma sisuubira oba nti nsobola okuvuka kyenjagala olwa connections zenfunye mu Nkoba za Mbogo kubanga seekya connections zizze lwa Nkoba za Mbogo ate nga seekya bannanga baliko obulamu mu baakale. Njagala okwebaza Masemoji Ssaabasajja Ronald Mwenda Mutebi owookubiri olw'okutuwa omwakanya guno ng'abavubuka b'omulembe Omutebi okubeera kye tuli n'avaayo n'ateekawo Nkoba za Mbogo ate takome ku ekyo n'ajjukira abo abaliko obulemu kwegamba n'abawo omwakanya to express themselves the way they want. Omugisa ogwo taata Ssaabasajja nkwebaza ne mama Nnaabagereka kwosa n'Oweekitiibwa Katikkiro Charles Peter Mayiga weebale kunjagala weebale kunfuula musajja mu bumu n'onzizaamu amaanyi mu buli mbeera kwosa ne minisita Ssalongo Robert Sserwanga taata nkwebaza yonna gy'oli wonna wooli taata nkwebaza Mukama akuddizaawo byonna byonkoledde n'omukwanaganya bw'abavubuka mu Bwakabaka Mr. Kyemba Robert